الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد kitegeeza nti ebitonde byonna bijja kuzukira omubaka alayhi salatu wassalam amaze okukira. Ekyokubiri kwe kuba nti omubaka alayhi salatu wassalam okuzaalibwa kwe n'okutumibwa kwe yali al-hashir, ke kabonero ak'olunaku lw'enkomerero akaasookera ddala. Ate al-aaqib ne kitegeeza oyo ajja okujja oluvannyuma, al-aaqib ajja okusembayo mu bannabbi bonna. Kaakati nabiyyu rahma ye nabbi ow'ekisa Allah bwe yassizaako okusaasira kwonna, okusaasira kwa Allah. Bw'oba ng'oyagala kulaba, tunuulira omubaka, ebikolwa bye, embeera ze, empisa ze, enneeyisa. Agamba nti ana nabiyyu tawba, omuntu bw'aba nzikiriza n'angoberera, Allah tabaraka wa ta'ala amusonyiwa n'amukkiriza n'amuwejja n'amukingiriza omuliro. Al-muqaffa yoyo eyajja oluvannyuma lw'olunyiriri oluwanvu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yajja oluvannyuma lw'olunyiriri oluwanvu olw'abannabbi okuva ku Adamu alayhi salatu wassalam. Hadithi emu eri mu Bukhari agamba nti ana nabiyyul malahim, nze nabbi w'ebigezo, gwe buli kigezo kye wali owuliddeko kijja kubeera ku mulembe guno. Mwe muli Badajjal, mwe muli Yajuuja wa Majuuja, mwe muli Bakibuyaga, mwe muli Musisi ajja okukankanya ensi yonna. Ebyo byonna biri mu mulembe guno. Ne wabeerawo ekintu kye tuyita khasa'is, ky'ekintu ekiweebwa omuntu nga yakiina yekka. Ebintu ebyaweebwa omubaka alayhi salatu wassalam nga yabiina yekka. Ekisookera ddala ye nabbi ow'oluvannyuma asembayo. Tewali nabbi mulala ajja okujja oluvannyuma lwa nabbi sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala atugamba nti ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabi. Omubaka alayhi salatu wassalam tabeerangako taata w'abasajja mummwe, wabula oyo gwe mulaba mubaka wa Allah era nabbi we, era ye nabbi asembayo ku lunyiriri lw'abannabbi bonna. Eyo aya teyeetaaga kuyisaako maaso. Allah tabaraka wa ta'ala yasinga okumanya, ate era okumanya kwetoolodde buli kimu. Ekyokubiri, omubaka alayhi salatu wassalam yaweebwa obwannabbi nga Adamu alayhi salatu wassalam akyali mwoyo na bbumba, nga tannafuuka muntu. Amakulu yasooka Adamu okubeera nabbi. Sahaba omu abuuza nabbi sallallahu alayhi wasallam ddi Allah lwe yakwapointinga, n'amuddamu n'amugamba mu maaso g'abasahaba bonna, n'agamba nti nga Adamu akyali mwoyo na bbumba. Ekyokusatu, ye nabbi yekka eyali atumiddwa eri ebitonde byonna. Ye nabbi yekka. Oyinza okugamba nti Adamu alayhi salatu wassalam ye yasooka, Allah yamutuma eri ebitonde byonna. Nedda, si bwe kyaliwo olw'ensonga nti Adamu yasooka ku nsi kuno, ye muntu yasooka ku nsi kuno. Bwe yabatumako baali baana be n'omukyala. Oyinza okulooza nti yali Nuuhu, nti lwakuba nti Allah yamufuula rasuulu, n'olooza nti baali bantu bonna. Ekyo kyaliwo olw'ensonga nti community yokka yaliwo, ekyalo kimu. Naye nabbi sallallahu alayhi wasallam yatumibwa nga bamutuma eri Abajju, eri Abakristians, eri abasinza emiriro, abasinza omusana, abasinza entende, abasinza emmese, abasinza ente, abasinza ensozi, abasinza ebibumbe, bonna. Allah n'aba nga yamutuma ne ku majinni olw'obujulizi obw'amajinni okujja mu Makka ekiro kimu nga gasaba nabbi sallallahu alayhi wasallama agayigirize obusiraamu, era insha Allah tujja kyogerako mu maaso eyo nga ebbanga lyakyo lituufu. Allah tabaraka wa ta'ala n'amuwa ekirabo ekirala ekyokuba nti bwe yabanga alumba obanga agenda kulumba ekitundu, Allah yabasindikangamu okutya abalabe. Ne bwe yalinga agenda kumala omwezi mulamba, Allah ng'asindika okutya mu kitundu ekyo. Ekyo ekirabo kyaweebwa mubaka yekka. Era ekirala n'agamba nti ye nabbi omu bw'ati eyaweebwa ekibinja ekisinga obunene. Gwe nange tuli ekibinja oba mu kibinja ekisinga obunene mu bibinja byonna. Waliwo hadithi emu gy'anyumya ng'agamba nti Allah yamulaga mu kirooto
ekibinja ekyasooka n'andaga ekibinja ekyokubiri nendaba nga kinene nendowooza nti kyekyange, naye nagenda okulaba ekibinja ekyokusatu nga kibiseeko buli wamu. Ekyo kyekibiina kyo nga kyekibiina ekikyo nange. La ilaha illallah. Ekintu ekyo kikulu era nze nkyebaliza Allah tabaraka wa taala. Lumu yali ne basahaba n'abagamba nti mulaba mutya okuba nti Allah tabaraka wa taala abawadde ekirabo okuba nti nno ekibinja kyammwe oba ekibiina kyammwe kyenkana kimu kyakusatu. Ne bagamba nti Allahu akbar, olw'ensonga nti baali bamanyi nti ebibinja ebyasooka byali binene nnyo. Kati n'asiriikirira, kati baali bakyali awo n'agamba mulaba mutya okuba nti ekibiina kyammwe kimu kyakubiri mu bantu b'ejjana bonna okuva lw'ensi lwe yatandika. Ne bagamba nti Allahu akbar, takibbira ne zikaaba. Allahu akbar. Omubaka alayhi salatu wassalaam n'asiriikiriramu, kyava abagamba nti ekigambo ekyasembayo ekyabeewunyisa, ekibiina ky'omubaka alayhi salatu wassalaam kigenda kubeera 200 okuva ensi lwe yatandika paka olunaku lw'enkomerero mu bantu b'ejjana. Naye bw'okitunyamu olwaleero, abasiraamu batandise okuyinjuwala olwaleero. Tuli mu biliyoni emu ne miliyoni ezigwamu empitirivu ennyo. Ekiseera we yayogerera ekiseera ekyo abasiraamu baali batono nnyo nga kiba kizibu nnyo omuntu okukakasa nga toli mukkiriza nti tuyinza n'okuwera. Baali Makka, baali Madiina. Abaali e Makka baali mu kwekweka, abaali e Madiina baali batono. Naye ffe tutandise okukikakasiza ddala, ate era twakikakasa kubanga omubaka talimba. Kati ekiyama we tukitutuukira tuli bameka? Tujja kuba bayitirivu nnyo, tujja kuba 200 mu bantu b'ejjana nga kyaweebwa omubaka alayhi salatu wassalaam. Ekirala omubaka alayhi salatu wassalaam kyeyaweebwa kyekirabo ekyamaanyi ekyewunyisa ya Qur'ani. Mu babaka abazze Allah tabaraka wa taala baatuma baaweebwa ebyamagero, naye ebyamagero ebyo tetusobola bikwatako. Tumanyi nti Jesus yazuukizanga abafu lw'obuyinza bwa Allah, yazuukiza Lazarasi, yazibulanga abantu amaaso, naye tulina kikkiriza mbukkiriza, naye tosobola kikwatako. Naye ekitiibwa kya Qur'ani n'ekyamagero kya Qur'ani osobola okukiwa omuntu yenna. Osobola okukiwa omuntu atali musiraamu n'ayingira obusiraamu, osobola okukiwuliriza ggwe omusiraamu, osobola okukikwatako. Kijja genderera ddala mu maaso, buli omu asobola okukikwatako. Ekirala omubaka alayhi salatu wassalaam kyeyaweebwa nga yekka yakiina kyekya Isra wal Mi'raj. Tewali mubaka yenna mu babaka bonna yali agenze n'asisinkana Allah tabaraka wa taala, taliiyo. Waggulu w'eggulu, amakulu yali waggulu w'eggulu ly'omusanvu kubanga arushi ya Allah gyeri eyo, ne Jibuliru we yali tasobola kutuukawo. Tumanyi bulungi nti Musa alayhi salatu wassalaam, Moses, Allah yayogera naye era obubaka bwali bulungi nnyo era bwali bwa kitiibwa, naye yali ku nsi, yali ku Mountain Sinai, yali ku Tuuri Sinai, olusozi Sinai. Omubaka alayhi salatu wassalaam kye kitonde kyokka ekyali kituuse mu maaso ga Allah ne kibeera waawo n'ayogera nakyo nga kyayisa ne Jibuliru alayhi salatu wassalaam w'alina okukoma. Jibuliru yakigamba ekitonde ekyo nti wano we tutuuse nze sikola sisukkawo, otherwise bwe nsukkawo ngenda kwabika. Fakaana qaaba qawsaini au adna, mu maaso ga Allah yali busaale bubiri oba kamu. Qaaba qawsaini bwali obusaale bubiri nga bw'onaateeka obusaale bubiri bwoti, oba okusukkawo akatono. Bwe waali ery'ebbanga oba ekyo ekitundu oba kale twali kiyise gundi distance yali yokka eyo. Omubaka alayhi salatu wassalaam n'atutegeeza nti ana sayyidu waladi Adam, ye mukulu w'abaana ba Adamu bonna. Mu babaka bonna ye yaweebwa oluzzi ekyo kirala lwe bayita hawz. Allah atusaasire tubeere fi suhbatihi, Allah atusaasire tunywesebwe naye ku luzzi olwo nga yatunywesa. Mu hadithi emu mu Bukhari ne Muslimu atujumiza nti hawz oluzzi olwo lwenkana okuva e Makka paka e Sanaa,
amakulu kitundu kya Hijazi namba Saudi namba yonna obunene bwakyo. Allahu akbar. Era n'atugamba nti oluzzi olwo lwa square teyajja kuba atudde ku luzzi olwo ng'atunywesa. Era omubaka alayhi salatu wassalam yaweebwa al-Kawthar, ensibuko y'enzizi zonna ez'ejjana zonna. Allahu akbar. Amazzi we gasibuka agalinywesa abantu b'ejjana bonna. Ensibuko kati nga bw'olaba source of the river Nile, omubaka alayhi salatu wassalam yaweebwa source of Kawthar, the river Kawthar, ekirabo ekyaweebwa omubaka sallallahu alayhi wasallama. Omubaka alayhi salatu wassalam yajja okusooka okuyita ku siraata, fenna gye tutegeera siraata alladhina an'amta alayhim siraata almustaqim siraata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim waladdallin amin. Ng'alagirira ekibiina kye bwe balina okuyita. Ate era omubaka alayhi salatu wassalam ye muntu yekka ajja okusooka okukonkona oluggi lw'ejjana, entrance y'ejjana, geeti y'ejjana, malayika Ridwani ayogerere eri mu jjana munda agambe nti ani oyo, amugende nti ni Muhammad. Ye muntu yekka ajja okuyingira ejjana oba okuggulibwa ejjana ne Ridwani oluvannyuma lwa nabbi Adamu alayhi salatu wassalam okugifulumamu. Ajja kuba mubaka alayhi salatu wassalam, ajja kuba mubaka sallallahu alayhi wasallam. Ajja ddutuukako oluggi olwo alukonkone, malayika emubuuze gwani, atigaye nze nabbi Muhammad, emugambe nti gwe wekka gwe nalagirwa okuba nti nzigulawo, tewali mulala, gwe wekka.